Wabaddewo akasatiro mu kidde kikesezza olwaliro abasirikale ba poliisi n'amagye bwe bazinze ku ofisi za FDC mu Jinja mu FDC Paulo Mwiru wakubye enkambi ne bayola bannakibiina abasukka 50. Abakwatiddwa basangiddwa munda mu kifo kino mu lukiiko oluteekateeka akalulu poliisi lwesatuludde. Ababadde bategeeza nti poliisi yasoose kukwata abantu 3 mu ofiisi eno ababadde bateekateeka bwe bagenda okukuuma akalulu ne batwala olwo ne bakoma ne batandika okukwata buli atalina ndagamuntu. Mwiru ne Mejeje Mugisha Monto bayogeddeko ne bannamawulire ekiro ku mbeera egenda mu maaso. They were asking for 3 people and we believe that the matter had not been sorted out. But I don't know who was giving them orders, and that's when they moved in and now wanted to screen to find out those who didn't have identification cards. Mwiru agamba nti buno bukodyo bwakutiisatiisa abantu be wabula mugumu nti akalulu ajja kawangula wadde ng'ebyo byabaddewo. The police has raided my office, arrested 48 of my company managers and beat up the chairman Central Division nearly to death, and even sprayed, and many other people sprayed into his eyes. Wetutuukidde ku ofisi FDC ku makya nga zaggaddwera poliisi yalese ekiragiro eri nannyini kifo ogoba FDC mu kifo ekyo kubanga kyabadde kiggaddwa. Bano FDC abasinga tubasanze bakonkomadde wabweru era baliko bye batubuulidde. Ekikolwa kitulooza nti kya butiitiizi nnyo, kya bumenyi bw'amateeka ate kya bunyoomi. Abamu ku batonotono abadde bakkirizibwa okuyingira babadde baggyibwako ebakwatako byonna ng'osukka kwennyonnyolako nnyo. Mr. Kisitu, how many cars are entering? 1 car. Maurice Bizito omu ku bali ku lukiiko oludukanya kampeyini eno agamba nti babalagidde okusenguka nabo ekintu kye bakoze. Bakubye abantu baffe bali mu ddwaliro, abamu babasibidde Nalufeenya, abamu batute Kayunga. So now we have now decided to shift our offices to the Honorable's place. Koda bale bagame tuizizawo abandi ate abakola n'okusina kwa be batwayire. Omwogezi wa poliisi Jinja Nantale agamba nti poliisi okuzinda ekifo kino kyaddirira okufuna amawulire okuva mu banna NRM nti aba FDC bakubye baasi zaabwe ku Main Street. Baasi 3 eza yero zaabadde zitambulira okwo abantu ne bazikuba ne bazoonoona endabirwamu. Abantu bano bakwatiddwa lwakuba nti bayonoonye emmotoka ezo mu bugenderevu n'okutiisatiisa abantu abalala. Ono agamba nti abakwate bali mu budduukulu bwa poliisi obw'enjawulo era bagenda kuvunaanibwa. The 48 will be charged with malicious damage and threatening violence. Ayogedde ne ku mbeera y'ebyokwerinda eri mu Jinja gy'agamba nti ekyali ennungi era poliisi eyongedde okuyiwa abasirikale nga yaziseeko ne ku buyambi okuva mu bitongole ebirala. Era tugenda gendera ddala mu maaso bwe tuti n'ebyokwerinda bino okutuuka akalulu we kanaggwa n'omuwangizi n'alangirirwa, era nga kitusaba abantu nti baleme kumenya amateeka kubanga anayenyigira mu bumenyi bw'amateeka tugenda kumukwata. Lubega Ivan ne Robinah Nantale wekisakidde guli eno lwa Bukedde TV.